wa ta'ala aberenga akkiriza niya yaffe tulese wano atusasulemu khairan. Allahumma amin. Baganda bange omanyi ekisooka okuba nti abasiraamu tumatira eddiini yaffe nga bwe guli munasaba gwa nnaku zino okumatira eddiini yaffe n'okubeera nti nga bamashekha badde basomesa okubeera nti tugiteekamu ekitiibwa ne tuteeka mu nkola ebyo mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama byeyatusaba oba byeyatusomesa okubeera nga tubikola, kiva mu kumatira eddiini yaffe. Buli lwe tutamatira ddiini yaffe ojja kusanga nga ebintu bingi nnyo tubikola olw'okuba nti eddiini busiraamu gye tulimu tetwakola ki, tetwagimatira. Buli lwe tukakasa nti la ilaha illa Allah, tiwali kisinzibwa okujjako Allah subhanahu wa ta'ala, mu kigambo ekyo baseeka bakisomesa buli lunaku kikisomesa. Oba weetangidde ebintu bingi nnyo nnyo, opoziti waakyo kwe kwewala shiriki, opoziti waakyo kwe kukola byonna byonna ebyo ebitagenda mu kigambo ekyo, opoziti waakyo kwe kubeeramu n'olunsonyisonyi n'olemesebwa n'okukola sunana endala. Opoziti waakyo buli kaseera kwe kwesigama ku bid'iyat, ebintu ebitalinaako bwino mu busiraamu bwaffe. Therefore buli lwe tumatira tawhiduhu jalla waala, ojja genda okulaba ng'ebirala byonna ne baseeka badde boogera nti abasiraamu tebabitegeera bwe biti olunsonyisonyi. For example, mu nnaku zino kwegamba oli munne obutakulisa munne mugamba nti happy new year, alabanga akoze ekyensonyi. Oba obutagenda wa mukwano gwe kulya naye nga amuyise muliraanwa we si musiraamu naye amuyise, alabanga ensonyi zimukwata, kubanga gwe wamuyita ku Idi ajje ali ewuwo n'alyayo, kakati Christmas bwetuuse naawe noyagala n'okwatibwa olunsonyisonyi n'ogamba nti nange yampita ku Idi kanange ŋŋendeko ewuwe. Naye nga omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam ebiseera bingi nnyo yatuusibwanga ku kisenge ng'enjogera y'ennaku zino bweyogera. Bamutuusanga nnyo ku kisenge, bamushirikuuna abawakanyi bamutuusanga ku kisenge. Kyova olabanga buli yaddangamu nga aya asirikamu katono nga aya ekola ki eka. Suratu eyo suratu gye tuyita qul huwa Allahu ahad,
suratul Ikhlas. Allah subhanahu wa ta'ala agamba qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid tazalanga walam yulad tazalibwanga walam yakun lahu kufuwan oba kufuan ahad. Tabeerangako na kintu kyonna kimupimwako oba kimwenkanankana. Esuula bunaku tugisoma, esuula bunaku baseeka bagitubuulira amakulu gaayo. Hadha huwa asaasu tawhid. Simple. Mukwano gwakugambye jangu tulye emmere kubanga tugenda ku Christmas. Simple. Mugambe qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ekikutawaanya n'okunnyonnyola biki ate munnange omanyi nze kakati ngenda Masaka eri ate ngenda eno ate omanyi bampise ku mbaga noddamu ebyo mukugamba ng'okola murawaka nga kyoyagala olunsonyinsonyi lukutte kubanga muno yakuyise ate oyagala mukola ki kwegamba olage nti nno tokiganye lwaki lwakwagala kuwabula omukolo guli. Ekyo kiba kitegeeza nti aqiida yo gwe kennyini tonnagikola ki tonnagimatira. Example eyokubiri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam almushrikuuna jaau ilaihi bamushrikuuna bajja gye bajjaali ne bamugamba nti ne bamusaba ng'oli musajja mulungi nnyo kubanga ekituufu bamushrikuuna be basooka okutenda empisa zaani z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ne bamutuumaani al-amin, bamutuumaani al-amin omuki omwesigwa be bamutuuma bamushirikuuna okusinzira ku byafaayo olw'okuba nti emaali ya Aisha yagitambuza bulungi, emaali ya Khadija yagitambuza bulungi n'abeera nga mwesigwa ne bamutuuma ekyo. Naye bamushirikuuna bajja gyali ne bamugamba nti owange gwe Muhammad, we wamuyitanga Muhammad, tebamukakasanga nti muki bwaka wa Allah. Era mujjukira bulungi mu sulhul Hudaybiya, sulhul Hudaybiya bwe yali agenda okuddayo e Makka okugulawo Makka, abakufaaru bamuteeka ku nninga ne bamugamba nti toli mubaka wa Allah. Nagamba bwe mukikakasa nti khalasi temuteekako nti ndi mbaka wa Allah, mugambe Muhammadun ibni Abdillah. Kati waliwo ng'obufo nga omubaka sallallahu alaihi wasallam nawo bamunyigiriza ne bamutuusa ku kisenge, naye ng'addayo ku kikolo ng'addayo ku asulu. Naye ffe tetuddayo ku asulu, twekwasa bwekwasa munansonyiwa okukozesa kano ne twenyonyongoza ne tubuzaabuza. Lwaki tubuzaabuza ya akhi? Abasiraamu tumatire n'eddiini yaffe nti etumala. Nabbi yabaddisanga mu aya nga mu sura eyo gye tukoze eki. Bamunyigiriza ne bamugamba nti owange gwe Muhammad, nga bwe tutegesi nga bwe tuwangaalira wamu ffenna tugulaana tukola tutya tweyazika n'ebintu tukola tutya ffe tukkiriza eddiini obeere nayo, naye naffe jangu eno ewaffe tusaleko ffenna osalireko mu kyaki zaffe nga mmwe abasiraamu ngenda ne balaba olinga n'enkofiira y'ennene, simanya lunaku lwani, simanya nnaku ki, namulabye n'ekiro ku TV ng'abagenzi mu kyaki musiraamu n'enkofiira ye. Bannaffe batuyise, bannaffe ya akhi iktani bidiinika, matira ki eddiini yo. Omubaka sallallahu alaihi wasallama bwe bamugamba ekyo yasirikamu katono, aya nekka, sura nekka namba mugimanyi gye tusookerako.
n'abagamba nti qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya din. Simple. Nyangu nnyo. Ebigambo byalinga bitono mwebito ekibatwala muddaawo tulokompoke n'ebigambo ebingi ate tudde mbiro ate tudde mbiri bannange bino munansonyiwa ne tutuuka n'okuteekawo emikolo nti ogwange gwa 25 buli mwaka nga 25 nga 26 kubanga bali be babanga bagenze mu kusaba kwabwe mu kuzaaza Allah fetunaabanga eno ku mawuledi fetunaabanga eno simanya ku mbaga ani yabibagamba ebyo nakalu kankayisewo fetunaabanga mu ddalasa ku lwabi 5 tuteekawo ddalasa era buli lwabi 5 oyo bwino mwamugjawa simanyi baseeka we baliwa baseeka mwino mwamugjawa mbanga mwe mugamba abantu ku lwa 25 ku lwa 26 ku 31 ddalasa ejja kubeerawo ku olwo gaggadde ne temugamba nti ate ono yeekuba bannange yeekuba omanye amazima maki mazibu okwo konna kwekwasa nti abasiraamu baleme genda mbino baleme genda mbiro onoobakwata abasiraamu ng'eggulo babadde kweno gundi bakeesezza ku TV temwabalabye nga bali mu gundi zino zani ebivulu abasiraamu tojja bakwata obasibeko onoobasiba basibye muzikiti waliwo abeera muzikiti naye nga olweggulo waliyo omupiira ogw'amazaalibwa gwa Yesu egamba ng'ali yeetegeka wano musoma wano era waliwo abayinza okugamba nti olweggulo baatuyise egindi no way kuli ya mudde mangu kuli ya ayyuhal kafirun abange mu abatakkiriza kali twakakendeezaamu etugamba abange mu abatakola ki abatakkiriza kubanga mu batakkiriza mulimu n'abatali bakafiiri abatali mulimu n'abasiraamu kuli ya ayyuhal kafiruna teyogera kwabo bokka abatali basiraamu ne mu basiraamu fihumul kafiruna mulimu abakaafu buli lwogaana okuteeka ebigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Qur'ani bw'ogaana obiteeka mu ki mu nkola fa anta kafiru oba oli muwakanyi kale tukakenderezaawo muleme kunyiiga oba okoze eki owakanyiza. Therefore abantu mbagambe nti ffe twamatira omubaka sallallahu alaihi wasallam aye mugamba bagambe ya ayyuhal kafiruna abange mmwe abatakkiriza abange mmwe abawakanyi la a'budu sisinza ma ta'buduna byemukola ki byemusinza wala antum abiduna ate nammwe temuli abasinza ma a'budu byenkola ki byensinza wala ana abidum ma abadtum ate nze sirisinza ebyo byemukola ki byemusinza wala antum abiduna ma a'budu ate nkikakasiza ddala tikrar okuddiŋŋana kukola ki okuddiŋŋana kukola ki eno simuli baganda abeeno nagamba okuddiŋŋana kumala ensonga kugumiza kugumiza kale mujja kyete mbawaddeho omwaka amawule olwo oluganda lwa munguba ab'emukono balwogera
masha Allah. Aya eddamu emukakasa. Lwaki emukakasa? Kumunyweza nti tukimanyi nti no mulina emputtu, mwagaana, muzaazizza Allah, mukoze biti, temugenda kukkiriza. N'olw'ensonga eyo, lakum dinukum, mugende mu ddiini eyammwe. Waliya ddiini, nange nyina eddiini yange. Okimanyi nti ekyo ku ssaawa eno kibayita freedom of worship, eddembe lyaki? Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba okole ki? Ate yagiyita ddiini. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali filosofa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali professor. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali doctor. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kana mutaraffi'an, yali above, waggulu ffe abantu abulijjo tumulowoleza. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali waggulu wa professor. Allamahu shadidul quwa, diguri ejalina eri waggulu muki? Muggulu. Allah yajimukola ki? Yajimwambaza. sizini ezaffe Dr. Haruna Jemba owandiikayo ebitabo byebiti bitonotono, n'otetenkanya n'ojewo oli n'oteekawo akako nga bakola ki? Nga bakuwa. Naye oli Sheekh atugambye nti yazaalibwa nga kiki? Nga nabbi. Kubanga ne bwe yameweza emyaka emeka 12 shukka swadiruhu, Allah yamukola ki? Ekifuba kye bakikolako operation. Shukka swadiruhu. He was different. Yali waki? Wanjawulo. Kakati bwabanga bwati bwayogedde, abakakasiza nti eyo ddiini yammwe mugende, naffe abasiraamu tuleme kupalapalanya, twekwasa bino na biri. Abantu mubagambe white and black nti lakum dinukum waliya din, muyina eddiini yammwe, naffe tulina ayaki eyaffe. Era obusiraamu tebutukkiriza kukola kino na kiri. Qanaa, okumatira. Baganda bange, buli lw'omatira obusiraamu, buli lw'omatira Qur'an, buli lw'omatira sunna zaki zombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, obeera munywevu, ogenderako n'okumatira ebintu ebiki? Ebirala. Ogenderako n'okumatira ebintu ebirala. Problemu ya nnaku zino mu ggwanga lino lye tulimu, epurobulemu gye tulina, ekizibu kye tulina, n'ebizibu naddala ffe abasiraamu bye tulimu olwaleero, butamatira. Ng'olaba bwe tutamatira mu aqiida, ng'olaba bwe tutamatira mu muamalaati, mu nkolagana, ng'olaba bwe tutamatira mu bintu ebya bulijjo wano, kyova olabanga n'ebirala tetubikola ki? Tetubimatira. So alqanaa, okumatira, nga ye topiki gyenjagala nkwateko katono kubanga yo eba mpanvu. Tulemereddwa okumatira, naye ng'ensonga ziri 3 generally ezitugaana okumatira. Ekisooka, tetulina bugumiikiriza. Abantu bangi tebalina bugumiikiriza. Derasa z'obugumiikiriza mpanvu nnyo. Ekyokubiri, tetwogera mazima. Amazima gaatulema. Buli ayogera amazima bamulwanyisa. Buli ayogera amazima mu umma bakola ki? Bamulwanyisa.
Sheikh waffe abadde wano ng'ayogera nanzijukizaako ku William Street masjidi yaffe Masjidi Nur. Amazima bwe twali tulwanira Masjidi Nur nga tutwala mubajje mu kkooti, twali abantu 5 ne tugamba tugende omusajja tumutwale mu kkooti nga tumaze okufuna fatuwa bazaba ulama batugambe amazima ogajjayo abantu tebajja kubategeera. Twayogera ne twogera ne tukwataganyiriza fayiro ne tugenda nazo ku bituuti, abantu ne bagaana okumatira bye twali twogera ne fayiro nga tuzirina, poloti bazitunze, poloti bazibbye, buli kimu, abantu ne bagaana okumatira amazima. Abantu 5 sijja babagamba nti gundi ne gundi, ne tugamba amiru waffe mu kaseera ako yali Sekimpi, Allah amusaasire gyali, naye ng'atulekedde Sheikh Kibaate yali agenze Makka, n'atulekera amiru waffe ku ssaawa eno gwe tuli naye Sheikh Kibaate. Ne tugenda naye abantu 5 nga tugenda kusayininga ku kiwandiiko ekiwaabira mubajje mu kkooti. Munansonyiwa mikwano gye n'erinnya lyogeddewo entyo, abamwagala we muli mamanyi, ebyokwagala nze sibimanyi, bwe mba njogera amazima, mubeerewo mumpulirize, kubanga nze kati nze ali kazindaalo ate situgenda kukalwanira nti vaayo situgenda kukalwanira, bwe banaakakuwa naawe ng'oyogera ebiki. Naye abantu 5 ne tulagaana tutuuke ewantu ewa looya. Ngenda okutuuka wo nali nva Masaka n'emmotoka nyina we nagireka egaanye traffic jam mungi, nenfuna boda wange nkwata boda rahmatullah alayhi Sheikh Mustafa Bahiga owange oli ludda wa munange emmotoka kasukaawo yine mugabe binagirekawo ne bagitwala nkole ntya nyinamu n'abaana nangamba lekawo emmotoka ngamba Higa nze nange nze seeka okiki agamba seeka gwobinsomesa lekawo emmotoka nenjiweta wali n'abaana nendekaawo namala kutuuka nentukubira owa emmotoka ngirese wali ono Bahiga ngambe nze ngirekaawo ngiresaawo. Ne tubeeraawo nga tulinda abantu 4 abasigaddeyo. Owange oli wanti munange mbadde nva Jinja naye ebinkwatidde wano mbadde abantu 5 tebaatuuka ya akhi. Omuntu omu yakola ki? Yatuuka. Mumanyi oyo? Yaleka emmotoka ku ani yatuuka? Yaleka emmotoka ku ki? Yaka musome ebyafaayo biri kumpi nnyo nammwe. Ebyo ebyafaayo birina okugenda mu byafaayo by'Obusiraamu. Twava eri emabega baleme tuzzaayo nnyo eri, kubanga ebyo baabiwandiikako nnyo, muwandiike ebivaawo. Mu kitabo kyange kye nayita The Search for Peace and Reconciliation, Seekawe Mukono oli twamusomeseza mashallah ne kuno oluzungu alumanyi bulungi, ajja bavunulira okunoonya peace, emirembe and reconciliation, n'okuddiŋŋana abantu okutegeeragana. Topic eyo nagijja ku mbeera eyaliwo nga bagamba abatabuliiki bannalukalala simanya baki naye twatuuka ewantu nga tulina okubeera abantu abaki ab'emirembe. Nempandiika ekitabo ekyo
okuvaawo ne tuwandiika bwe mba mukyagala kikire Makerere University mulimu ebigambo ebyo byonna, naye omuntu omu ye yasigalawo n'awandiikibwamu nga ye mujulizi omukulu nga ye Haruna Jemba Abdulhamid basajja bakamusa Mukasa Katungulu ali mu maaso gammwe. Sikwewaana seegera kuwabula nze mbasomera ti byafaayo. Ne tubagamba nti wallahi tallahi billah tulina okusasula. Amazima bwe gabanga gagula kakadde tugasasule. Obulimba bwe lubanga bwe bwalayisi tetujja busasula, tusasule kiri ekyebbeeyi kubanga ekyabbeeyi kiba kyaki? Kiba kya bbeeyi. Ne tugenda mu maaso era mu maaso g'omulamuzi tebulya omuntu omu yayimirawo ng'omujulizi Haruna Jemba. Ne bandayiza byogenda okwogera bituufu nti byogera biki bituufu. Sheikh Mubajje n'agaana okulayira. Nze mu kaseera ako senga nali nkyefuga, mu kaseera ako nali seefuga bulungi. Nabuuza Amiru nti oyo tumukole ki? Oyo tumusonyiwe. Namugamba obalawo ki abantu? N'agamba abatabuliki bajja kutta gwe tozanyira wano. Namugamba bali wati ono omusajja babadde ayogerako ono baleese simuye mundu. Ngamba byakutta bantu nti byakutta bantu. Nebagamba genjogera ge mazima kubanga obujulizi mbulina. Ne aya namba eri mu Qur'an. Obujulizi bw'obanga obuterese munda waman yaktumuha ani hafidhuha ajuze eyo aya waman yaktumuha fa innahu athimun bih. Omuntu yenna atereka obujulizi ng'amanyi ddala ekyagwawo fahuwa athimu, aba akoze eki? Aba mwonoonefu, aba akoze zambi. Twogere amazima, tuleme ku busiraamu waffe, twogere amazima. Ne tuyimirira babiri. Lwaki nali ngamba omusajja tumute? Kubanga yagulumiza Qur'an. Nze baloya bamugamba ne bwosirika ne bwogaana kikola, naye nze ndaba oba oliawo yagulumiza obusiraamu n'atalayira. Nze namusonyiraawo inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia. Olw'ensonga eyo gye yakola nze munansonyiwa. Mubajje yali mukwano gwange nnyo nga ne ku kitanda ewuwe bw'abanga alwadde ani Haruna Jemba yingira nga ngenda ku kitanda nakubanga nali nkikozeeko ne ngenda embaale wamumanyiyo simanyi. Netwawukana ne Mubajje hatta yaumina hadha okutuusa lwalizaayo emaali y'obusiraamu n'agamba nti emaali y'obusiraamu yino. Nene ku ssaawa ya leero tuwulira nti akyakola ki? Akyatunda. Fakunu muslimina haqqa, mubeerenga muli basiraamu abannama ddala. Awo twayita mu kazigizigizi mungi nnyo era mbakaawonawo nze kaawonawo bakaawonawo nze nalumbibwa nenkola ki? Nensigala. Saba Allah antaasize ddala, ataase ne Sheikh Umaru ne baseeka bammwe abalala bimanyi.
ba Sheikh Umaru mumanye byamutuukako embeera gyalimu mugimanyi tuwamubaleetedde abeene mukyalo eno wali naye mwamulaba Sheikh Umaru embeera gyalimu timwamulaba so ekitutuusizaawo kusigala ku bugumiikiriza mukwate eddiini yaffe ejja kutuuka olunaku nabbi sallallahu alaihi wasallam yakikola tanabbaa bidhalika yakitubuulira nti eddiini y'obusiraamu ejja kutuuka olunaku ng'agikwatako ng'eringa kiki byanda si byali bino byokka bye batuteekamu ffe situli mu byantalo ebyo byonna bye bateekamu biteeka ku aqiida yaffe yokka abantu tebatukyawa lwa kirala فقد بدأت العداوة بين الشيطان أو حزب الشيطان وحزب الرحمن مع نزول قوله تعالى لا إله إلا الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم كستيرانجريدا انت توالي كسينزبوا okujjako allomu hizbu shaitani netandika wa hizbu rahmani nayo nekola ki netandika era bamubuuza Abu Jahal abuuza mutabani we mwana wa kitaawe mwana wa muganda we Abu Jahal amubuuza abaffe katonda waffe ajala al-aliha ilahan wahida abaffe amufudde Allah omu ngaffe tubadde twesinzira ani Yahutha Yauqa tubadde tubesinza kabaka we mukono waliwo we mukono si we mukono katonda we mukono katonda gulu waliwo ebudde waffe waliyo katonda bave ne bajja waliyo katonda naam so amazima nabbi sallallahu alaihi wasallam gembalamira musigale ku ekyo mbagambye obugumiikiriza mbagambye amazima ekifuga ebyo byonna alqanaa okumatira kuleeta baraka mu nyumba ye obutamatira era bwaleeta ba ulama oba lwaleeta abantu ne batandika okubeera nga baagala nnyo emmaali obutamatira buleeta hubbul maal okwagala emmaali naye ng'obwobuuza omuntu mpa definition y'emmaali oba ey'obugagga n'obwavu omuntu bw'omugamba nti no obwavu kyeki nabbi sallallahu alaihi wasallam yabuuza sahabi omnambuuza nti obwavu kyeki no nabbi sallallahu alaihi wasallam gwe baabuuza obwavu kyeki ma al-bukhl al-bakhil man al-bakhil omukodo yani so obwavu tebulina definition n'obugagga tebulina definition kubanga gwe gwoyita omwavu alina akayumba ke wali alina akakazi ke kamu Sheeka yagambye kamu kozi abalina akamu mummanyi naye ajja teweeralikirira ali manju eyo teweeralikirira nkyakomye kugwe tofaayo yagambye nti yamugamba nti nsonyiwa nnyabo nabadde nsagamu busaazi naam ngambye
nti omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama definition y'obwavu togirina, kubanga gwa akayumba kako n'omukazi wo era gw'omanyi sente gy'ozikola ki gy'ozijja. Ate omugagga alina sente n'eggoloofa n'ekiki naki era naye asula mu bugazi ng'obwo muwusula naddala nga mwenkana pozi nga ddene nnyo bwe liti ng'oli kasajja katono nganze nze ndi mu makkati ndowooza, naye asula mu mita emu era naye asula bw'atyo. Naye okimanyi nti omugagga oyo tetulina eri omugagga ewaffe erinnya lyo oluvannyuma lyaddibabuulira ku topiki endala, naye tasula mu goloopa ye, tasulamu. Bamusanga ku kkubo nga yeggalidde emmotoka okutuusa obujere bukola ki olulala atuuka ku kyalo sawa nga 5 ez'ekiro n'avaamu n'agenda mu woteeri, era erinnya yaale bagimanyi bagiyita Maria Flo, neyebaka mu woteeri yebakamudde nti eyo woteeri mawe ennyumba ye, naye ennyumba ng'eringa woteeri lwaki teyebakamu nti ab'olugambo baga nti musulamu misota musulamu misota. Naye abantu mwena olugambo ani yabyogera ebyo, ani yabiraba nti ate oba tasulamu implaidire musulamu misota bwe bujulizi tasulamu. Naye gwe musajja wattu oddeeka mashallah n'akaveerako akalimu omuwogo omusiike olw'eggulo n'oddayo nako buno bubbebi obuli obwereere bulina obusaati bwabwe obulimu ebitulituli bujja salamu aleikum taata n'ositula n'onywegera obusajja bwo buli awo 3 2 ne kakaziko wali nako kajja nga kesibyeko mabeere gokka waggulu tikalina lugoye lukola ki lumala nowaayo nawe bikkako nti ate seka walungulira ekale ng'okahaginga nga bigwerawa mu kisenge eyo nga they are happy, the family is very happy. So obugagga n'obwavu tulina definition yaki yabo. So n'abagagga bakola ki bakaaba, abagagga nabo bakaaba. Idhan as-sa'adatu fi dunya wala tansa nasibaka min ad-dunya. Buli bantu kasoberanga oliki naye abantu sheikh abantu tebamatira, abantu bakuŋŋaanya ssente ne bakuŋŋaanya ssente era ku nkomerero bagenda they penetrated, bagenda ne basensera daawa, ne basensera daawa, ne basensera baulama, ne basensera baseeka baffe, ne basensera ku nkomerero olw'okubanga bye baalina tibaabimatira ne ku ssaawa ya leero tibaabimatira. Era ng'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam bwe yatugamba nti bagenda kumatira ki taka. Babagula ne babagula ne babagula ne babawaaga sente bwegati. Naye njagala obategeeza nti maruhumu aiti twamutuma maruhumu wano naye nga Allah yarhamuhu Sheikh Ibrahim Hassan Kiria abeeno temumanyi era temumanyi abeeno oyo abasajja baleeta ssente, abasajja ne baleeta ssente, abasajja ne baleeta cheeke nga teziriiko figa nga baagala ajjeyo omusango ate nga si yaguteekayo, naye nga bw'anaanoonya Haruna Jemba amugambe nti owaaye balina kano ke batuwa amumanyi.
era ku nkomerero esente byali bingi nnyo ne tugamba nti tetugenda kulya sente. Twamatira bemba nsula mu kayumba kange, abali ku TV mwalaba akayumba kange kebakuba tikaliiko, kuliko ndabirwamu namaye ndabiramu neŋŋamba ajja tumanyi ebyaffe wano tugende tuyingire ne tuyingira. So alqanaa okumatira bannange. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagambe tukwaliko definition tasobola kumanya. Bamubuuza sallallahu alaihi wasallam obugagga kyeki mu hadithi entuufu Albani yagiteekako katik. Bamubuuza obugagga kyeki n'agamba sallallahu alaihi wasallam wa huwa asdaqul qailin, yagamba alghina ghina an-nafs. Obugagga bugagga bwaki? Tubeera abagagga mu mitima gyaffe, tubeera abagagga mu mbeera zaffe, tumatire nti ddala sente ze tulina zitumala. Ye problem eri mu community, oba basiraamu oba si basiraamu, naye ate abasiraamu kubanga abalala bwe baba nga balya enguzi, bwe baba bakola mu riba. Sheikh abadde atusomesa indicatinzeko ku Bayisirayiri. Abayisirayiri bagamba esente bw'oba ozifuna n'Abafalansa 500 years, emyaka 5 emabega, bagamba nti bw'obanga ofuna sente, ekikulu kufuna ki? Sente. Tebafaayo makubo ki g'okola ki? G'ozifunamu. Naye nga ku ssaawa ya leero abasiraamu tufuna sente kubanga twagala sente, ne tugenda mu riba. Sako naddala bamaama, sako ku byalo eyo, kwejja mu bwavu. Sako ngenda balaba eri ku kyalo ewaffe nga batudde olwaji ati olumulangamba seeka ngenda mu sako, nemugamba sako wano oteekayo omutwalo, nemugamba haji ati owange ogenda mu sako, ngenda kuteekayo omutwalo, oyagalayo mmeka? Kale ziizo tuule waka. Nga n'omwana ku kyalo bambadde babawo obusaati nga buliko osimanya ani sako. Ezo sako ez'oku byalo mwagala sente, mugenda zituusaawa. Naye era mbabuulira mmwe bakazi mmwe mugendayo, naye era ogenda okukomawo ewaka nga talina kyakoze eki, nga tazireese. Omubuuza ziriwa? Tazireese. Ate bazimubbyeko bubbi, ate nawulira bakaabawo, ate bazimubbyeko, ate byazitutteyo. Batubye Museveni ne bamuyita musajja wattu ali mu State House, jangu otuyambe. Ningauka muleke pulezidenti akole ebiki ebirala eby'eggwanga. Abaleetedde abawadde sako, ate era mumuyita ate abawonye riba. So tunywerere kwaka akatono ke tulina ya akhi, tunywerere kwako. Bw'atoba tusobola okwezimbira omuzikiti, tusobola okwekolako. Imaamu wa wano bamuwa mmeka? Ensi ziri kazibe z'abazungu ze nagendako mu nsi emu, bagiyita Norway eyo betwamala okusaala tuti ng'omusajja bampa okusaaza awo n'ensaaza magharibi,
agayi ya rabbi nga Qur'an ennungi ne mugamba Qur'an alhamdulillah nagikwata nyine emyaka nga 89 okakasa nti wasomera wanti nasomerayo mu Azhar nagati nani mugati nze musomesa Makerere University olichi Inguni ngoli binene. Ani mganze ni Dr. Mulamba Sibo philosophy PhD bichebi. Nagamba omanyite sigala ono tusaze. Nimugamba saze nti nimugamba munampa mmeka. Nange nikugane nkwatibwa mahabba nsigale mu bazungu ate kugamba in addition mukaserako ni hajati yali eyo nga jasomera kakati nangamba tujja kuwa milioni 7 nimugamba mugenda muzikunganya wano ngeze ewaffe abe waffe bagamba mbu tujja kugulira bino tujja bakulimba nobasaza ekanzu nekola ki tuyina ekizibu ate bakunganyayo obo sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga babuleeta wano bagamba imamu oyo tiwali amusinga bubbi bulina kutusonda naye tayina kyatukolera bulina ko yabasaza bulina ko emirambo mugitya yakwata emirambo yakwata ewagira yeye mubbi naye nno abasajja bagamba nti zino siffe gavumenti yezikola ki yezikuwa tujja kutwalayo go tuleete ebbaluwa zo eyo gavumenti si abasiraamu si Saudi Arabia no way era ne ku bendera yabwe kuliko akasalaba naye bawa imaamu kubanga bamanyi bonna bantu baabwe era bakozi baabwe naye Uganda abasiraamu baffe nga mutwogerera nze bwa imaamu mumazeeko emyaka alhamdulillah Allah yantaasa okuvanga emyaka 8 ndi imaamu mbulimeddeko mpaka kati sizibba naye bagenda okulaba nga nyambadde ekkanzu bagenda okulaba nga nvuddeyo ngenze nsome nkomyewo ani imaamu ansinga nti ati wali akusinga akrahum likitabillah tugenda okusomamu nga mbasinga nga banyongerayo ekisanja kati babivaako ebyekisanja bagamba lamula wesasaaza life imam ekirungi kyenkola buli masijidi nteekawo baimaamu abaki abato naam so baganda tumatire mbagambye ekivuddeko community n'okuwulira abantu babbya agasente agangi kubanga baganya okukola ki okumatira ne tutuuka ne mu community yaffe ng'abasiraamu tetumatira waliwo eggulo yambuuzizza yankubidde essimu weeyo bweru owange twawulira mwalonda biki nemugamba kozi waliyo nze mubuuza ate abuuza nze kumubuuza kwe twalonda ate mubuuza kozi waliyo okulonda nemugamba ebyokulonda ewaffe nti ewaffe balonda baimaamu ba mizikiti eyo gye bakoma eyo naye eri waggulu tetulonda yoli abeerayo byaggwa era balangira tewali kulonda eno mulonde nalaba sheeka mugata alajana bannanga ate ebyapa timbiwaayo ati nengamba ekyakutwalayo kiki ako kamuweereza ate mulonde kwegatta biki okwegatta si kubi kati wano kitwegase era watasimu basoma aya eyo watasimu bihablillahi jamia wala tafarraku bombuuza ma huwa hablullah mwekwate ku mugwa gwa Allah omugwa gwa Allah gweguliwa la ilaha illallah fenna tuli bantu ani era situlina gwe tukaffara
tetulina bwe tukafuwaza basiraamu temukafuwaza ani omuntu yenna illa ma ulima okujjako ebyo bimanyiddwa bidarura nti nno gundi ddala alangiridde ye muki khalas ng'agenda mu bulokolebwe ekyo nga kiggwa. So tumatire ekibutabutanyiza abasalafu abeeyita abasalafu. Nze siri musalafu, nze siri musalafu. Abasalafu baafa dda, baali ku mulembe gwani gwa nabbi sallallahu alayhi wasallam. Nze ngoberera baki era kasita okyeteekako oba ofuusa ekizibu. Oli musalafu ng'oli mulyazaamaanya, oli musalafu ng'oli mulimba, oli musalafu otemerera baseeka banno, oli musalafu bakuguze buli sente ejja ng'oteeka mu kamwa. Oli musalafu ki? Oli musalafu ng'ogenda kwenda kubaka banno, oli musalafu ng'oli mubbi, oli musalafu ng'oli mulimba, oli musalafu ng'oli munafiku. La salafa, toli musalafu ya akhi. Nsobola okubeera omusalafu, weekubemu bw'obanga okisobola fakun. Kale nno baganda bange mbakuutidde ebintu bimeka obugumiikiriza. Ekyokubiri okwogera amaki dhirwatu sinaami dhalika, engule yaaya byonna kwe kukola ki? Kwe kumatira. N'omatira obusiraamu bwo alqanaa, kwe kumatira biidhinillah. Bwe tunaamatira min atawhid, okuviira ddala ku tawhidi yaffe, ne tugenda mu muamala enkolagana yaffe, ne tugenda mu byabusuubuzi bwaffe, bwe tunaabikola ebyo biidhinillahi taala, mu mirimu gyaffe tujja kufuna baraka, tujja kufuna buli kimu, ate tujja kuba abantu abasiraamu abali presenting obusiraamu, abalaga obusiraamu nga situeyita buki bweyise. Tusaba Allah subhanahu wa taala atunyweze ku ddiini yaffe, nga tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atulage amazima nga ddala ge maki ge mazima, atutaase ku balabe baffe, atutaase ku balabe b'eddiini yaffe ya Allah, abeerenga atugaggawaza, atuwe maali ya Allah. Ayi Allah tuwe maali, ayi Allah abaana baffe abawala obawa abasajja abalungi, ayi Allah abaana baffe abalenzi obawa abaana abawala abakyala abalungi, ayi Allah abaana abawala amaka g'abaana baffe, amaka g'abaana baffe obugatebenkeze ya Allah muvemu shayatin. Innaka waliyu dhalika wa anta ala kulli shay'in qadir. Subhanaka Allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.